Chagingira wano tugenda wala. Tekamu. Ate simu gye batutte. Ani agala? Alimba. Okay. Temu manyonya. Netunule no kamera mkwano. Usirutalo. Usirutalo. Kale grab to mtuju tuuze. Yesi yala kuma mukakabure hilo. Grab tetubada mukubasa wa video. Wewe bali. Kale tubadde tusaba otukuzeeko tutandike press conference. Yamani mwebale kunsalako. Mwebale kundagallo. Wamwe ebyokola mwina bingi era. Namawulire mangi ge mwina okukwata. Ewe musalawo mu mbeererewo kiba kisima era nsiima. Waawera mulimu abawandiika ebyekidongo naye era kyekimu. Mbamanyi naye ate ge mawulire era mbamu ebirungi n'ebibi. So tubadde tulina okukola press conference. Tulina gikolera wano. Tulina gikolera ku cricket over Lugogo. Era nga tuseetirize buli kimu nga jinjala okunnyonnyola abantu okuba introducing show yange mu bulambulukufu bwabwe. So Mungu takyagadde endowooza ne tufunamu okutataaganyizibwa mu kkubo ne tutatuuka. Naye era likodi tugimenye ife abasoose okukola press conference ku CPS. Okitegeera n'omusibe yakafuluma ekkomera. Yamani. So kati ndoza nemwezira ku kyasho. Abasirikale kituuseewo. Abasirikale bo babagambye ati tekubadde munyakuzi wa busimu teryanyakuddeko kasimu nga boogera ekyo tuyinza kukwasa muntu ekyenyinza okugamba ekindeetedde okunstopinga bwubanga siina clearance siina lukusa lunzikiriza tambuza bigere mu nsi eyaffe gwe bagambye mbuze sikirizibwa kutambuza bigere neneebuuza bangulire emmotoka gye baagala ntambuliremu. So nina gwe nawa okwasaganya ekyofuna clearance nalabika yampiseemu kanaana nga mubimanyi n'atagifuna mu budde ne right now angamba alina ggulu anoonya clearance. Yamanyi bwali mukungamba ne sawa za kakati bwakyaginoonya. Obadde otambula n'akabindo k'abantu bangi ne bagamba nze mbadde n'abantu 10. Abantu 10 tiimu yange then abalala of course wala gravity omutujju beegattamu abalina ebigendererwa ebyenjawulo abaagala okubba abaagala oyisaawo ebyabo abaagala just kivibe. Naye ffe tubadde 10 nga ninawe nina otwala flyer zange awo mu tawuni then neyongereyo erugogo naye abantu ne baneegattako nga bangi yasobola bakontrolinga wala ne poliisi nyina eremedde obbakontrolinga ate nze atalina wadde kasaale. So ne batukwata ne batugamba tujje wano. Okay, forget abalaba bonna babatadde bobadde nabo. Babatadde teri gwe basigaza. Lwaki abayimbi abalala ndikasoka njogere ku sho ennaku z'omwezi nga 7 tuli Lugogo cricket over era nga bwe mbadde njija nkola sho emyaka gyonna tekiriiko mbu nina gwe nayiikiriza mukimanyi mu September mba ne concert ekyo kimanyikiddwa era nagiwanikayo nga n'obudde bukyali girangidde ebbanga ddene muze mulaba billboard zange okumala ebbanga mu bifo mwe naziteeka abatambulira ku ntebe road badde baziraba mu tawuni wakati badde baziraba. So nze nasalawo nenkola show yange abali bajja ne beefuula mbugo bakanege bwe bagenda nabo gattawo evako lyabwe okategedde kati naku z'omwezi nga 7 Saturday ja tuli ku cricket over Lugogo.